Nyabo RDC Mukono district nsaba tutambule tugende wali awali minister general waya kutwala eri waggulu neyekkiriza ajje ate bwana bamaliriza ojje sebo nyabo emosi tobudde tusobole okufaana amangu chairperson bagambye nkwanize naye mukulu Haji Twairi alina gy'alaga agenda kuziika nga nkulu nnyo nga ekyamazima balina okubaayo ripooti kye baba batutte obudde obwo naye njagala okubategeeza olwokubanga activities nnyingi ate n'omugenyi omukulu alina okwogera akayimba mumuwa oluyimba mukyala nga bw'agenda ate nga bwetwaniriza ssentebe w'ekitonde bwe munaabanga muddayo mukama abatukuumire mirembe nsigadde ssebo ndi Musanje Magureti gw'olabako wano taata womeni chairperson kusiibula sebo omugenyi waffe omukulu alina kyatodde bachairperson LC1 mwenna olw'okubeezawo omukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba mukama abana mu kuyimirizaawo omukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala era nyalemu mwami Twairi Sebagala chairperson Mukono district toleko abakyala womini MP Mukono district abakulembeze mwenna abaliwa mwami Kayanja basebo ne banyabo ndi Peter Bakaluba Mukasa olwa byonna ba MPs bonna abali wano olukiiko lwonna mwami obwo bwe bugalo ng'abakyala okutujja emmanju anti kati naffe twetaaga emirimu sebo w'ekitiibwa tukusaba otusize eddoboozi lyaffe eri pulezidenti nti okwebaza njagala sebo ow'ekitiibwa okkirize w'abakyala n'abaami Ssetanamuganga tukwebaze olw'okukkiriza pulezidenti wa Uganda sebo omugenyi waffe omukulu ng'afukamidde wansi nsaba owulire si tetulina kugombolola sebo minisita Jeno Namuganga Sub County oyogedde ensonga ddala mu Kanaana sebo tusaba oluguudo olwo olutuyambeko olukole tuwone obwavu nnyo ab'Namuganga muwulirize chairperson LC Filiali otuwesa ekikyaza mukolo gwaffe tweyanziza gye tweyanzeege n'abagenyi baffe mwenna abakulembeze mu biti eby'enjawulo okuvaayo mu bungi ne mutuweesa ekitiibwa ne mujja mwejaagabaza omukolo guno njagala mwenna obutama ennono
ojja kubasaba musirikire bambi abakyala bano tukwatiddeko kyamazima twakuba amasimu omukolo guno tetwafuna buyambi bulala bonna ng'abakyala naye twayimirira mu lukiiko lwaffe n'abakyala bano aba women council omukyala Musanje nze mukyala Esther Baroma muwalawo muzzukuluwo omugwati ku mukolo guno gaze akulembera abakyala mu Mukono district ate era njagala okwebaza ennyo abakyala ffenna ku ttaka omulundi omulala nga twebaza General Yoweri Kaguta Museveni akulembera NRM government atujja emmanju seba eyo nsonga nnyo ogerako Jero Katukyeno omwekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tumwebaza abakyala otujja emmanju abadde akulembera abakyala ffe abanyomebwa abatalina kye tuli ani atatulaba olwaleero atujjayo n'atuwa ebifo nga bino naffe ne tutuula ku mmeeza netwogeza amaanyi ne tuyita minisita ffe baali kati RDC Mukono district bannange twebaza nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okujja abakyala emmanju Ssebo Jeno Katumba Amala njala okuloopera ekyamazima mbadde mugongolola eno omwezi guno gwonna nga n'oluba neebuuza n'okuneebuuza kiki kyonoonya muno naye nga twagala kuteekateeka omukolo guno nga tulina bye twagala okubuulira ekyamazima eggombolola eno nnene nnyo naye tulinayo omuluka gwe bayita ogw'ennamanoga ate bagulisinza abantu abangi babakubirako ku ngalo nabo bazeekubira omuluka ogwo gulimu eddwaliro lyaffe liri ku levo ya heka ne bw'aba ali mu lutalo lwa kuzaala okuvaayo awo n'okulitwala ne ku levo 4 kuba lirina ettaka erimala bwe kiba kisoboka kikolebweko kubanga ate era twakizudde n'abava eri eruwero ate nabo bajjawa awo so eddwaliro eryo nsabanga w'ekitiibwa Jeno Katumba Amala otukwasizeeko twabebagira ku levo endala taba n'amasannyalaze obulamu bw'abantu kubeera mu lusuubo soke tutunulira obulamu bw'abantu olwaleero abantu bano beetaaga services gavumenti bagyagala nnyo naye abantu beetaaga services bw'otuuka owulira ng'ekibulamu services twetaaga amaanyi ago gongerebwemu ng'eddala ekyamazima twasanga ne PDM era eno nga tatambudde bulungi PDM olwaleero kyekintu ekigenda okuyamba omuntu yenna okuviira ddala wansi naddala abakyala tulinako ebitundutundu 3 naye tusanze nga PDM abulamu tulaba nga ayongererwamu amaanyi olw'ensonga walina ebitatambudde bulungi era olwaleero bye tukolako bye tuzudde ebikyagaanye era twavaana enamanoga ne tulonda akakiiko akapya leero tetujja kubuulira amazima era embeera gye tulimu olwaleero nga tuyamba omuntu wa wansi wakiri afuna akakadde kibi nnyo abalala batugamba ab'ennamanoga ate bafunira namuganga ab'ennamuganga kati otuuka ne mu kitundu n'obuuza abafunye nga tobalaba olw'ensonga eyafunira wano atyana okweyogerako kuba yafuna zeeri eyo nsonga nkulu nnyo okusaba abakulembera PDM ekyo tukikyuseemu ate atugende ku directive yaffe empya PDM ebyalo bituulenga byalo ero si wano mwenna mubaddewo mutuulenga ekyalo mulonde abantu buli kyalo bweziba miliyoni 5 omuluka gwina ebyalo 10 kale buli kyalo kironde abantu 5 abantu abo tubalabeko n'ab'ekyalo bakkirize ne lisiti eyo etimbibwe buli omu amanye nti bano be bakoze ekibi bafunye PDM sebo lipooti ngenda gireeta mujjuvu olw'okulokola obudde neyanza NRM olelona kakumuwaye nsaba mumwanirize naye ayogereko gyetu nze Dawson Kyakuwase Kyanzi ssentebe wa NRM Mugombolola e Namuganga Mukono district tuli ku mukolo ogw'abakyala mu ggwanga tukuziza leero mu Namuganga naye ku nsonga z'ombuuziza oba ezigenda mu maaso NRM ekiyinza ogissa wansi n'okumalamu abantu yenkola
emu etasobola kuwangaaza. Obuuziza ku nsonga za flaga bearers, akalulu ako tetugendamu. Akalulu ako kandibadde kalungi naye enkola yaako mbi, yensonga lwaki nti bawalagana. Weesanga aba NRM bakubagana n'aba NRM lwa nsonga emu nti ennonda y'akalulu ka NRM si nnungi, ebaamu obubbi ate gwe babbye tawaaba. Nandisabye era si kirungi flaga bearers okubanoonya babanoonyerezenga okusinziira ku maanyi g'omuntu agali ku gurawundi n'okusunsula okulungi. Obuzza entalo mu baana abanoonya obululu tekiisatule NRM. Abantu omuluvu buyinza okwonoona NRM. Ekyokubiri, okuba nga emitima gy'abantu tegyesonyiwako okumatira. Twandibadde nga abantu mu NRM oba ne mu byobufuzi okubanga tulowooza ani asobola ye okwevuma kugasaaki. Naye nze mu bufunze abantu tebalina ddiini mu mitima, kyekibulamu. Twandibadde tunoonya obululu, bandibadde banoonya obululu naye ng'emitima gyabwe girina eddiini mu mutima. Ndowooza nti mu bibiina byonna ebyobufuzi mu ggwanga nga tebannagenda exercise za byonna basookenga okusomesa abantu eddiini, abantu bafune omutima ogwa Katonda, ogw'ekibiina kyabwe n'ogw'ensi yaabwe. Kyekiyinza okukyusa kubanga kati wano mu Mukono waliwo abantu ba mirundi ebiri mpologoma naye bonna babadde mu NRM ate beekuba. Naye ng'omu tumumanyi kyasobola n'ola kyasobola. Waliwo n'abalala bangi, so ekitabula okubanga emitima gy'abantu balowooza nti ebyobufuzi kuvumagana, kulangiragana, kusiiga nziro olwo oba okoze ebyobufuzi. So n'obwotasiiga nziro n'obwotasiiga nziro ne bwotawalana ne bwotakola kintu kyonna kibi, abantu basobola okulonda nga tosiize muntu nziro yonna naye ng'oyogedde byogenda okukola. One, ali mu buvunaanyizibwa. Bw'aba oli muvunaanyizibwa obadde mu kifo kya byabufuzi, bw'ogenda awantu yogera by'okoze. Bw'omala okwogera by'okoze oyo oveewo obasaba akalulu. Ate naawe wajja mu byobufuzi yogera by'ogenda okukola, abantu basunsule. Ono byayogedde bituufu, ono byayogedde bituufu, anaabikola bataabikola. Kyokka kyekiri okukola mukama wange. Abagudde olwedde batuuka n'okwagala okuva mu NRM. Mu NRM bavaamu kubanga kibakosa nnyo. Abantu bateekamu ssente nnyingi nnyo ate ne bamala ono abadde agudde ate n'addamu n'adda. Weŋŋambidde ekyo kiyuza nnyo NRM. Independent batuule basunsule nga basunsulira waggulu okusinziira ku buwagizi bwa buli yayeesimbyewo. Ono oba anyiige naye nga tasaasaanyiza ssente, ono ayitemu naye nga tasaasaanyiza ssente, balyoke beeyongereyo. NRM ejja kuba esimbye emirandira ng'anyiiga bunyiizi naye nga tasaasaanyiza ssente okusinga okunyiiga ate ng'asaasaanyiza ssente. NRM as a party okuviira ddala ku pulezidenti bwe kibanga ekibiina kya NRM balonda 33 ku kyalo naye tegaliiyo, bagenda kulonda naye n'abagenda okulondebwa ba bibiina biki birala. Naye enkola nze gye nandirowoozezza, pulezidenti yanditadde obukulembeze wansi mu myaka emito ne balema kubanga abantu abamanyi entalo nti zaaliyo batono, era kati abaliwo tebalabangako ku ntalo. Kiba kitegeeza ki? Obukulembeze bwa NRM n'ebifo mu NRM n'ebifo mu gavumenti eriwo babisse nnyo mu bavubuka wansi eno, bazimbe NRM wansi nga ssentebe wa NRM ku Ggombolo ali mu 3, ssentebe wa NRM ku disitulikiti ali mu 35 awo. Kibenga abavubuka abasobola okusitwagolinga. Struggles zikolebwa bavubuka, struggles zikolebwa baki? Bavubuka. NRM esimba emirandira mu mavubuka mu biro byonna. NRM ejja kubaawo.